Olusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa Eklesiya y'Abasoddokisi Namungoona nga beetegekera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka lutandise enkya ya leero n'omulanga eri abantu ba Kabaka okwekebeza endwadde bamanye bwe bayimiridde. Mu lusiisira luno abantu ba Kabaka bagenda kujjanjabwa n'okukeberwa endwadde zonna ku bwereere era nga lutegekeddwa ku ddwaliro lya Holy Cross Mission e Namungoona. Akulira ebyobulamu mu ddwaliro lya Holy Cross Mission Hospital Dr. George Sande agambye nti tewali muntu atagenda kufiibwako kubanga Kabaka ayagala abantu be bonna nga balamu. Ono era kinogaanyizza nti abasawo bangi ababeegasseeko okuva mu malwaliro ag'enjawulo nga bagenda kujjanjaba abantu ba Kabaka okutuukira ddala ku lunaku olw'ebbalaza. Tulaba nti abantu baffe bafiiriddwako mu byobulamu. Olusiisira luno lutegeddwa okutandika olwaleero okuva n'olwaleero paka nga 13. So tubalindiridde mwenna ebigenda okukolebwako bijja kubeera tujja kukebera amaaso buli alina ekizibu ku maaso jangu obujjanjabi bwonna bwaweereere. Amannyo infections oba endwadde zonna ez'enjawulo tujja zikebera. Malaria tujja kukebera na lubiri. Obulwadde obwo bwa sickle cell tujja kukola n'okukebera era n'okubudaabuda abo abalina akawuka ka mukenenya. Ng'esigadde essaawa busaawa ensi okudduka emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma abantu ba Kabaka mu ggombolola Mutuba 2 mu Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu bakedde kukola bulungi bwansi mu kitundu kino wakati mu kulindirira okwetaba emisinde egy'amazaalibwa ga beene. Munnaffe Nsubuga Muzaffalu kaatuwe ebisingawo. Mu kukola bulungi bwansi abantu ba Kabaka mu kitundu kino eky'Erwabenge bakulembeddwamu omwami atwala eggombolola eno Nsibambi Franka nga bulungi bwansi ono bamukoze mu kabuga k'Ekiragga Saake Kasambu ne ku ddwaliro lya gavumenti ery'Ekiragga. Era kitegeerekese nti emisinde gya Kabaka egiriwo olunaku olw'enkya eno mu Lwabenge bataddewo ebifo oba ssenta 2 we bagenda okusimbulira abaddusi. Era kitegeerekese nti n'omubaka omulonde owa Kalungu East Kiruluta Junior Nkerettanyi agenda kuddukira mu kitundu kino eky'Erwabenge. Nsibambi Franka omwami atwala eggombolola eno agambye nti ssente esooka bagenda kusimbula ebirongo bawunzikire Ekiragga ate abalala bagenda kusimbula ebugomola bawunzikire mu Katonga ng'enteekateeka eno ey'ebugomola ewomeddwamu omutwe minisita omubeezi ow'amazzi era omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Sekindi. Bw'atyo Nsibambi Franka asabye abatuuze Erwabenge okufaayo ku byobulamu n'obuyonjo. Awo nno tubasaba abantu baffe ekintu kino Ssaabasajja Kabaka nga batuwa omulamwa abaami tubeere abasaale mu kulwanyisa akawuka ka siriimu twagala twenyigiremu ate n'olunaku lw'Emmande tukeere tuwoome tunyirire buli muntu w'oli ng'okulaga ensi nti ekitiibwa kyaffe era ekitiikiro kyaffe Ssaabasajja Kabaka Leonard Mwenda Mutebi ng'aweza emyaka 71 egy'ekitiibwa egy'obukozi egy'okukunga bannayuganda okubeera abalamu. Kiruluta Yusufu Junior Nkerettanyi omubaka omulonde owa Kalungu East era ng'ono kitegeerekese nti agenda okusimbula abaddusi okuva ebirongo nga badde Ekiragga akowodde bannakalungu babukeereza enkokola okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa g'empologoma. Era Yusufu Kiruluta Junior Nkerettanyi musanyufu olw'amaanyi Ssaabasajja Kabaka Leonard Mwenda Mutebi owookubiri g'atadde mu kulwanyisa mukenenya. Nkowoola abantu ba Ssaabasajja mu bitundu by'eggwanga byonna okwongerera ddala okugula emijoozi naddala obudde buweddeyo kubanga emisinde gya nkya ate nga tukimanyi bulungi nti emisinde gino tugidduka mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka erabudde abakozi b'effujjo obutagezaako kwerimbika mu bantu abagenda okudduka emisinde egy'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka olunaku olw'enkya kubanga baakukwatibwa. Ab'ebyokwerinda mu bbendobendo ly'e Masaka bagamba tibagenda kukolagana n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda okulaba nga tebakkiriza muntu yenna akola fujjo n'okulemesa abantu ba Kabaka okudduka emisinde gino. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye agambye nti buli kimu ekyabwe kiwedde bulungi okusobozesa abantu ba Kabaka okwetaba mu misinde. Afinga by'ebyokwerinda wano mu bbendobendo ery'e Masaka tumaze okweteekateeka obulungi okulaba nga tukuuma abantu ba Ssaabasajja abagenda okwetaba mu bungi
mu misinde muli kilometers 15 badduka nga tebaliwo kibataataganya. Uganda Police nga eri wamu ne banne baayo aba traffic FFU ne ba CIDs bonna bamaze okuweebwa ebifo bagenda okukolera nga kino kyakulabanga ebyokwerinda bibukala mu bitundu abantu baffe bagenda okuddukira emisinde. Ng'Obuganda bwonna buli mu keetereekerero ak'okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Beene olunaku olw'enkya ab'okukyalo Bulenga Gogonya mu ssaza Busiro nga bakulembeddwamu omutongole wa Ssaabasajja Omulangira Peter Kalema bakedde kukola bulungi bwansi okugoba obukyafu mu kitundu kyabwe ng'akasiki ak'okwetegekera amazaalibwa g'Omutanda. Omutongole wa Beene agambye nti enkulaakulana n'obuyonjo birina okutandikira mu maka bw'atyo ne yeebaza nnyo abatuuze abasitugiddemu ne bawagira enteekateeka eno n'asaba abantu ba Kabaka bonna okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ge. Nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka twasazeewo tugogole oluzzi lwaffe lwe bayita Kyakwambala luli wano mu Bulenga Gogonya. Ndi wamu n'olukiiko lwange tuli mu kukola n'abatuuze naye twebaza nnyo Kabaka olw'okutukubira omulanga gukulwanyisa siriimu wamu n'ebyobuyonjo okutwalira awamu. Twasazeewo nga tetunnagenda mu lubiri sooke twetereeze wano ku kyalo kyaffe tugogole oluzzi luno tuluddewo ebbanga ddene twetaaga okubeera nga tulugogola buli kaseera naye abantuuze kujjako nga tutukoze bulungi bwansi nga omulanga gwa Kabaka bwe gutugamba tebatera nnyo okufaayo okukola kikuliyonjo era ffe tubadde tuyonja ebiseera ebisinga. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okunyweza enkolagana n'ebitongole by'obwannakyewa ebivuddeyo okusitula embeera z'abantu. Bino bibadde mubaka omwami wa Kabaka ow'essaza Ssingo Mukwenda Ddeo Kagimu bw'atisse omumyuka we nnamba 3 Oweekitiibwa Jumba Stephen bw'abadde aganyiwaddeko ku kifo ekirabirira abaana ba mulekwa ekya Hands for an African Child ekisangibwa mu Ggombolola y'Omutuba 16 Ddwaniro. Oweekitiibwa Jumba agambye nti Ssaabasajja alafuubanye okutumbula embeera z'abantu ng'ayita mu kuzimba amalwaliro, amasomero, okutumbula ebyobulimi, okuweerera abaana n'enteekateeka endala nnyingi nga n'olwekyo bwe watandikibwawo ebitongole nga bino ebitambulira mu buufu bw'Omutanda Obwakabaka buba bulina okubiyambako. Emmwanyi ne bw'onaayagala otya okuzisimba nga tulina w'ozisimba ojja kukoma ku kuzeegomba. Olw'ensonga eyo tukubiriza abantu baffe naddala abavubuka ekigambo kyengenze nakyo kwegamba ekimpadde ekyokuyiga. Mukulu omu bw'abadde ayogera n'agamba nti abavubuka banywa nnyo era ekyo kibaleetedde okukaddiwa nga tebavubuse. Omumyuka asooka wa Mukwenda Oweekitiibwa Nnyombi Moses yakubiriza abavubuka okukozesa obulungi ensimbi ze bafuna mu kifo kino baleme kuzinywamu mwenge. Akulira abakozi ku Hands for an African Child Walter Okwach ategeezezza nti ekifo kino kirabirira abaana abataliiko mwasiriza abasoba mu 2007 nga babasomesa, babajjanjaba n'okubayigiriza ennima ey'omulembe. Bw'atyo Walter yeeyanzizza Ssaabasajja okubakwasizaako mu kujjanjaba abaana abalwadde bannalubiri abasangibwa mu kifo kino. Wabaluseewo obutakkaanya mu bagoba ba taxi abeegattira mu kibiina kya Lyantonde United Taxi Operators Association ng'entabwe evudde ku mmotoka drone AUA 392 AN eyaweebwa omubaka omulondo wa disitulikiti y'e Lyantonde mu Parliament Doreen Katushabe Birungi mu kiseera eky'okunoonya akalulu kwani alina okugiddukanya. Badereeva bano beeyawuddemu ebiwayi 2 okuli ekikulemberwa Kasiita Moses n'abalala nga bagamba nti emmotoka eyabaweebwa omubaka Doreen Birungi yagibawanga akasiimo olw'okumuwagira so nga ab'ekiwayi ekikulemberwa Ramadhan Sekidde bagamba nti emmotoka yabaweebwa okukulaakulanya baddereeva ba takisi bonna. Kyabasa bwetuukiridde Kasiita Moses abadde ssentebe wa ddereeva ow'ekiseera nga yeyagobeddwa yeewaanye bwewaanyi n'agamba nti yakola ky'amaanyi okusakira baddereeva mmotoka eno basobole okwekulaakulanya. Nzo mukubalwana nga ngenda okubasakira emmotoka eyo nga njijja mu kidongo kya DKB Foundation ekikulembera omubaka Katusabe Doreen Birungi. Nzomu yateekayo amaanyi gange. Kituufu yavuddeko obutabanguko bungi. Oluvannyuma lw'okusaka emmotoka eyo waliwo abaali mu biwayi ebirala ngenda kutambulira mu kibiina ekya Lyantonde United ekitugatta. Waliwo enze gye nalwanira emmotoka nasobola okudda nga ngiina.
Ramadhan Sekidde akolanga ssentebe w'abaddereva ba taxi Beria Ntonde awanjagidde baddereva banne obutayingiza byabufuzi mu kulonda kwabwe. Ebizibu ebimu oba ebirala ebyamba naffe abamu okuba nti tulina emmotoka eyatuweebwa omubaka nga Beria Ntonde badriver tukulaakulane kyokka ate yatuweebwa mulimu abamu abatalina badriver mu kaseera kano abayinamu interests zaabwe ng'abantu ez'enjawulo abayagala okuba nti emmotoka eyo bagikumpanya bagitwala. Naye nze mbadde nsaba mu kalulu kano nga tugenda mu maaso badrivers tusooke tuggyemu ebyobufuzi. Abamu ku baddereva ba taxi balumiriza b'ekiwayi ekikulemberwa Kasita Moses okujja baddereva bannaabwe ku lukalala lw'abalonzi nga bagamba nti bino byo tebajja kubigumiikiriza. Ng'Obuganda buteekateeka okuggulawo empaka z'emipiira gy'ebika by'Abaganda ekika ky'Emmamba kiri ku muyiggo gwa nsimbi ezisukka mu bukadde 10 okuyimirizaawo ttiimu y'ekika ky'Emmamba ey'abalenzi n'abawala. Kitegeerekese nti empaka z'omupiira gw'ebika ogw'okubaka ze zigenda okuggulawo nga nnaku z'omwezi 24 omwezi guno ogwokuna ate empaka z'omupiira ogw'ebigere ziggulwewo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja olwo fayino z'omupiira gw'ebika ogw'ebigere n'okubaka ziribaawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga. Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Kyobe Gerard Kaberenge n'akulira ebyemizannyo mu kika ky'Emmamba Sam Mubiru bagambye Kyabassa ti okumalako obulungi empaka zino beetaaga ensimbi obukadde 10 n'okusoba ttiimu yaabwe esobole okutuuka ku kamalirizo.